teweenyooma ate tonyooma mulala ng'omuweereza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bayibuli egambye nti si mmwe mwannonda naye nze nabalonda. Ekisooka ng'omuweereza ky'olina okumanya kwe kubeera n'obukakafu nti oli mulonde wa Katonda. Gwe Katonda yakulonda n'akuteekawo we yakuteeka. Oyina obukakafu obumala nti yakuteekawo ng'ekirimu gwe kigasa era kivaamu ebibala ebigasa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati kubenga oli mu kigera ky'olimu, njagala olunaku lwaleero nkutegeeze ng'omuweereza ogasa mu maaso ga Mukama. Era yakuteekawo ng'amanyi nti ogasa awe yakuteeka. Kati mu mutima gwo njagala ofune obukakafu ng'omuweereza nti oli mulonde wa Katonda. Kyonna ky'olina oli mulonde wa Katonda. Newankubadde waliwo akuli mu maaso naawe ali emabega oli mulonde wa Katonda. Newankubadde waliwo omuwanvu naawe omumpi oli mulonde wa Katonda. Njagala ofune obukakafu ng'omuweereza nti Katonda yakulonda. Ate n'akuteekawo awe yakuteeka. Teyateekawo muwanvu ng'akitegedde nti gwe omumpi osobolawo. N'akuteekawo we yakuteeka osobole okubalirawo ebibala ng'ategedde nti wadde toli mweru oli muddugavu osobola okubala ebibala. Kati teweenyooma Katonda kye yakuwa yakikakasa nti kisobola okuvaamu ekirungi kye yeetaaga. Eky'omweru kimulekere kibeere kikye, sigaze kikyo ng'omuddugavu obeere n'obukakafu nti eyakulonda yakuteekawo awo ng'omuddugavu ng'ogasa. Ekyoli kireke kiyitewo kubanga kikye, naye n'ekikyo ku kigera kwe kiriko teweenyooma Katonda akissaamu ekitiibwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati funa obukakafu ng'omuweereza ku kigera ky'oli mu myaka gy'olimu, ekyo Katonda kye yakuwa ogasa. Ate yakuteekawo ng'amanyidde ddala nti awo we yakuteeka osobolawo. Ate era osobola okubalirawo ddala ebibala. Kati toddamu kwenyooma, njagala omanye nti oli mulonde. Era eggulu lye lyakulonda ne likuteekawo obale ebibala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bayibuli egamba mu Bakoliisi ekisooka 12:12 ffenna tuli bitundu eby'omubiri gwa Kristo. Oyinza okuba oli liiso, nze nga ndi kutu, wandiba ennyindo, nze ndi mikono, wandiba amagulu, kale nze ndi kamwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati teweenyooma nti bannange nze amaaso sisobola kutambula kutuuka eri kubaako kyentuukako. Amaaso gw'otunula amagulu ne gamanya gye galina okugenda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okutu ye gw'owulira n'olyoka otegeeza omubiri kye gulina okukola nti bakuyita eri amagulu ne gatambula ne gagenda gye bagayita. Kati bw'oba oli maaso teweenyooma olaba. Bw'oba oli matu teweenyooma owulira. Bw'oba oli mikono teweenyooma okwata, amagulu tegagenda kukwata gye gagenze kuleeta bintu, gatambula ne gatuukayo gwe n'okwata. Kale buli ky'olina kyonna kya muwendo mu maaso ga Katonda. Yeebazibwe Mukama. Bw'aba oli abuulira enjiri n'ateekamu n'ebikolwa n'ateekamu n'ebirungo, gw'atannaba kufuna birungo naawe oli mubuulizi wa njiri, otambula ogenda kutuukayo. Teweenyooma nti oli bannange bw'abuulira enjiri abantu bangi balokoka, naawe wakatandika bajja kulokoka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Teweenyooma nti ndi muyimbi oyo ayimba n'eddoboozi lye ne likulukuta ne ligenda wala eri eddene eritategeerekeka. Katonda yakuteekawo ng'alimanyi ddene ligenda kumuweereza abantu basumululwe. Teweenyooma. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ate kati bw'oba nga teweenyoomye ate tonyooma balala. Mu kigera kyonna ky'olimu tonyooma omuntu omulala kubanga gw'oli waggulu ye ali wansi, ali mu lugendo olutambula okutuuka naawe gye watuuka. Yandibanga atambula mpola mpola naye ajja kutuuka. Tonyooma omuweereza yenna Katonda gw'atadde mu maaso go newankubadde omusinga emyaka mu buweereza. Muleke omuwulirize Katonda kyamutaddemu kyandibanga nawe kikugattako ekikutwala ewalala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Buli muntu mukwate omuseemu ekitiibwa ku levo gy'aliko kubanga Katonda yamumanya n'amulonda n'amuteekawo. Era awo waali Katonda amumanyi nti waali era aweereza Katonda. Kati museemu ekitiibwa newankubadde tannatuuka ku kigera ky'olaba. Museemu ekitiibwa newankubadde tannayogera nnimi nga bw'oyagala azoogere. Museemu ekitiibwa newankubadde tayimba nnyimba za luzungu nga gwe z'oyimba.
Musseemu ekitiibwa newankubadde ayimba luzungu tamanyi Luganda, gwe lw'oyimba n'oteekamu ebisoko. Musseemu ekitiibwa newankubadde abuulira abantu ne batalokokerawo. Musseemu ekitiibwa ekyo Katonda kye yamuteekamu. Katonda yamuteekawo ng'amanyi kijja kutuuka. Kiyinza n'okusinga ekikyo ne kigenda wala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati tonyooma muntu mulala olw'ekyo Katonda kyamutadde kuba ekimufaanana. Kyafaanana wandibanga gw'oli ku level ndala ssente oyina weevuga naye nga Katonda gw'atadde mu maaso go akyapangisa oba bamusuza n'ebyokulya tabiina gwamuliisa. Gwe manya ekiri mu ye eky'obwa Katonda kya muwendo nnyo kisobola okuzaala ebyo by'olina ne kimukubisaamu emirundi mingi. Kati ekigambo Katonda kyatadde mu muntu muweereza munno aze mu maaso go kyandibanga gw'okirinamu okubikulirwa okusinga okukwe naye kisseemu ekitiibwa. Wandibanga bw'omuwulira ng'ayimba osobola okusunsula oluyimba lw'ayimba n'olusinza naye ali mu dduyimba naye wadde omusinga musseemu ekitiibwa. Gy'onookoma mussaamu ekitiibwa n'otamunyooma Katonda agenda kugattako amafuta ddala okule mu kigera mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa. Mu kaseera kano katugate engalo zaffe twanirize Musumba Desire. Tumukubire mu ngalo.